Onyabo. Amiina. Owulira otya okubeera nga gwomu ku bantu abagenda okubeera ne ba Ebonies nga batuuka ku kkula lino? Ndi excited naye ndi nervous naye kusinga excitement. Ndi essanyu lingi kubanga ndi part of emyaka 47 nga bagikuza. Ndi musanyufu. Ebonies enamba ba stars beeyina abangi ne bakufuula kava yaabwe ku press conference ne bakufuula kava yaabwe ku buli kimu nti nga ba celebrating 47 years eno privilege gwe nga muli sijja kikubuuza nga babadde yakikubuuza. Ndi truly humbled okubanga nsobola n'okubeera mu kifaananyi kumpi abantu nga Dr. Bossa, Mukyala Fauzia n'okusharinga stage ne ba legends abantu abatusookawo abantu be nalabanga ku TV nga ndi mwana muto nga nange njagala mbeere nga bo abantu benkuze nkola nabo mu industry emyaka gye mbaddemu n'okulaba ba Ebonies gye batuuse okutuusa emyaka 47 mu industry eno si kyangu. Nze mu bulokole tugamba tap the anointing. Tubadde tumanya acting career wagiteekako wabbali nadda mu kuweereza kuno. Mpeereza nkola nina omulimu ne acting kyagikola. Obwannalulungi bwannalungi nabwo mbukola era June mundaba nga neewuuba naye byonna mbikola. Mukama yampa amaanyi. Osobola otya obikwasaganya byonna? Si byangu naye era nga bangambye Mukama yampa amaanyi. Obulungi bwobwo bwonna bannange twetaagayo omukolo gujja temutya omukolo gujja era nsiiba n'ekikugamba buli we tusisinkana naye omukolo gujja anti mbukwagaliza munnange gujja. Kaakati munnange tusembera ennaku za Christmas abantu oyinza ba Christmas message ki then n'ekirala briefly tuwuliremu edda sijja gamba edda naye Christmas mwagiselebratinganga mutya before eno ensi eriwo kati eri digitalized buli kimu n'amayu. Bwe nakuliranga tukyali awo we twasibanga sweet ku muti toilet paper za kala n'okuba balloon ku budduuka ebyo byonna nabikolako naye abantu bayinza okugamba olimba nabikolako nenkuba balloon ku dduuka during Christmas time ne twokya obuti ku New Year's byonna nga wabitegeera naye nga tubeera ne family ne tulya emmere ne tubeerawo. Omuntu bwakutunira alaba omuwala ali hambo naye ebintu ebyo tugamba bibeera by'abaana abaana abali stubborn. Naye mwana era nga nnyumirwa okukola ebintu ebitali bya bulijjo era nga ku New Year's tusanyuka ffenna ne twokya omuti kubanga tegyabeerangayo egya plastic ennaku ezo ng'omulina okugusala ne muguteeka mu nnyumba ne mumala ne mulongoosa ne mugudecoratinga ne mubijjako ne muzzaawo ne mumala ne mugwokya ku New Year's. Naye nga twanyumirwanga era tukyanyumirwa. Christmas message yo munnange. Christmas message y'abantu agamba muyagale musonyiwe mugabire abalala kweno season mweveemu mugabireko ku bantu abalala. Era kino tusobola kibuusa maaso oli muntu oli public figure kimanyi enjoyinga music naye omuntu ayinza okwebuuza music kind kiwa music gwenjoyinga ennyo? Nze abantu bagamba njagala music omusenekerevu slow music. Kati mu Uganda abayimbi bange nga Kenneth Mugabi, Nava Gray abasinga okunkwata ku mutima naye n'abalala abayimba ennyimba z'eddiini Gabi Ntate ezo zicrossinga borders nyingi abantu bangi naye era Uganda music industry ekuze abantu abawala abato balaba bakola ebyabwe. I'm just humbled omuntu yenna asobola okukola ekintu n'akituusa wakituusiza. Omuntu ebiriwo kati essaawa eno ennyimba walabye UNCC ekipapula kye yataddeyo abayimbi ennyimba ze bayimba oyinza zogerako ki munnange? Nze sisobola kubeera muntu ajajinga naye gye nava nga twalinamu tugameka balance nga ebintu babiyimba naye nga tulina we tutakoma naye ennaku zino abantu oluusi bayitawoko olusinga abantu abakulu abatukuza aba elders babeera balabawala tulina okusooka okwekwatamu nga Uganda tuli ensi nto nnyo bwe twereka okugenda bwe tutyo ebintu bijja kufa tulina okulwana nga tulaba nti abantu abajja abaana bakyali bato bakyasigazzaamu ekintu mu bo nga morals. Gamba nti tugenda ku suffocating art kubanga I've done so many things in the arts that people would say oh you can't do that naye nga tulina okubeeramu ne balance just balance. Kikyoyinza okugamba abantu abanokoddwayo Katikkiro nga Lily Puzzle Gravity Omutujju
n'abalala the likes of abagwa mu ttuluba eryo bannange. Ngamba oluusi oba kubanga nze nkirowoozaamu nga mu bulamu ojja kutuuka egi gy'otuuka nga otunula emabega ogambe ekyo nakikola nga tokya identifyinga nakyo era mbagamba just kwekebera bo nga bo mu bulamu ekintu tekiba just kola ssente abantu babeera bakulaba olina abantu b'oyisaamu era mukama aba akutadde waggulu mu kintu kyonna mu music mu arts mu acting olina okuba nga ekintu ekyo okitwala okiwa ekitiibwa ate how you honor that gift kyekisalawo mukama byanakwongera ne obulamu gye bunaagenda. Nyanza nnyo. My maestros, legends, and whatever, Dr. Bossa and Dr. Fausia, to be honored of honoring Ebony's Komiaka Mandamu Sanfu. Tukuze myaka gino tubajja kwebuuza lwaki ssataano lwaki anamu nsanvu naye nze ŋŋamba lwaki buli mwaka tucelebrate nga bwe tuti era twebaza mukama kituusa wano mugenda kulaba ebintu byemutalabangako nze nga omuntu temutera kundaba kugamba nti ndi Ebony's per se naye I think my involvement y'abantu abalala eraga omutima gw'aba Ebony's nti bakuzizza abantu bangi baleeta abantu bangi. They're not afraid to share stage yaabwe basomesa bakuza inspiring kati my part in this is that and for that ngamba abantu bajje numbers tubeerewo tubonarenga ekintu nga kyaffe kiri tuli Uganda era tuli excited okubaaniriza mwenna mwenna nga tutudde ne mama waffe n'abagereka n'abakulu abalala bonna bonna abanaabeerawo tuseke tukaabe tujjukire tulabe ebintu ekirabagako so mujje nga 2 December